Sheikh Kiti bonna abali mu kumukomaga essaawa zino sigamba nti nga bwe bamuvuma bonna bamuvuma olw'okuba yakoze era ku ddiini y'Obukatoliki. Nedda, abantu abamu babadde baalinda waakolera ensobi nabo bamwambale bukanzu naye akinnyonnyoke. Naye Sheikh Kiti nange nkimanyi wakoze era naye ekiga ekimu tekirobera nyana kubuuka. Kana akaseera ke tugendamu baagala osirike oleme kuddamu kwogera ku kutulugunya kw'abantu, kwogera ku byakiwamba bantu, okubba akalulu, okitegeera. So Sheikh Kiti era wakoze mbi nnyo kubanga waliwo bannayuganda abawa enzikirizayo ekitiibwa newankubadde si gye bagoberera. Ate tosirika, tujja kulowooza walya. Sheikh Kiti, stand your ground. Abantu bagenda kuddiramu naye toddamu kukola era. Kuba kati nze ondaba, nze nazaalibwa taata nga musiraamu, oli omujungute, kyokka nga maama mukristaayo, oli atasuwa Sunday. Kati kuba mwakafaananyi omwana nga nze, taata musiraamu, maama mu protestant. Golowooza kyekibeerawo wakati, nsaidinge na maama nsaidinge na taata. Enzikiriza zonna mba nyina okuziwa ekitiibwa. Era Idi bwe yatuukanga taata ng'ateeka maama ku piki nga maama ayambadde bulungi shaliya, n'agenda ku muzikiti n'agoberera ennono y'Obuyisiraamu kubanga naye muka musiraamu. Sekukulu we yatuukanga maama ng'atwala taata ku ssinzizo, taata nga tajjaako na ntalabuusi, naye saalabako taata nga bamugoba mu ssinzizo. So enzikiriza z'abannaffe tuziwe ekitiibwa. Waliwo n'abakulembera enzikiriza abasanyukidde okulumbibwa kwa Sheikh Kiti nga bagamba akasajja kabadde katulabisa, akasajja kabadde koogera ku kutulugunya abantu, ffe nga tutya okubba akalulu, ffe nga tutya. Kaakati nako kabakavume. So Sheikh Kiti tosirika, abantu bajja kuddiramu. Ne Umaru Kisekka babadde bamuvuma, Sadamani Makebe babadde bamuvuma, Lumbuye baali bamuvumyeko, Katikkiro baali bamuvumyeko. So bw'okola era bannayuganda baba balina okulaga obutali bumativu bwabwe. Gwe mulonzi, gwe mulodi. Era nebaza ab'enzikiriza y'abaseveniside abagambye Pulezidenti Museveni ebyokwetonda kwe nti bajja bikkiriza ng'abaana be baasibira ebyobufuzi babatadde. Big up to the 7th day Adventist religion. Nsigadde nze Manuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Senyonga Moses.